Coming up on AC Media. Leo tugenda mu social media Muliro tuba twogera ku nsonga eziri mu entertainment industry bitambula ku social media byonna wammanga nga ntwala omukusobagamba nti tuli wano ku extra nation level. Gira enyimba za bebe kulu zoyogera enkadde. Muganda wange si hits. Nchiddamu si hits. Era kye kizibu bebe kulu kye yasaa ku battle yakola ne Bobby Wine. Nti yajja ngusegi n'ayimba. Ebyaddala nga wayimba nga n'ennyimba tuwulira nnungi naye nga tetuzimanyi. Nga abantu ababulijja tebazimanyi. Kuba bebe kulu hits ze zigamba nti zimatiza abantu ezaddala zajja around 2008. Fortunately there was a statement yona akawuli omuntu omu ajogera Chameleon yekka ye yakajogera abala kitegeeza tebabimanyi. Tobitegeera. Bebe kulu gye emyaka over 2000 paka 2008. It was good life. Manya Eagles production, Bobby Wine and Chameleon they were in competition. So this is your girl SC wanoku atalk with SC still S Media. Mbabuza ko gwe nawo since okubanga otulaba. Thank you so much for subscribing, liking, commenting and sharing. By the way, byonna bimukola tusiimira ddala. Leo tugenda mu social media Muliro tuba twogera ku nsonga eziri mu entertainment industry bitambula ku social media byonna wammanga nga ntwala omukusobagamba nti tuli wano ku extra nation level. Wano gwena ayagala ayina music nga bulijjo ononya production kye kifo ekituufu basangibwa wano Makindye tujja kuba twongera obagamba ebitambula nawe we basangibwa ng'oyagala bulango bo audio production byonna obisanga wano olunaku olwaleero no nina abagenyi tubadde tuleeta abagenyi nga mulowooza batubeera mu kusaaga this time around nga we twagambye nti social media Muliro nina abagenyi baffe nina Kasirye Adam mumumanyi bulungi ate nina namulala atwegasseeko RONNIE abasinga bamanyi nga lawyer wa Sheebah Karungi. So guys tuula wansi mubirabyo ebibadde mu weekend nga abantu bagamba simanyi Sheebah simanyi biki. So this time around byonna agenda bimala mujja kubeera eyo mubeerawo nga muwoggana biro bigenda kugwa ngera mbaga nti tulina RONNIE lawyer wa Sheebah tulina Kasirye Adam bakanso bazze ebyo mbadde mudde ne mwogera bimutamanyi wano mujja kuba mukusanga tusookere wali ewa RONNIE buza kuba tulaba nga tunabagenda nnyo basebo ne bajjabo ambabuuzaako nze RONNIE Kiyingi Kasazo ndi musajja munnamawulire ate ndi music distributor nsanyusa okubeera wano esi naye ebibuuzo byenjagala obuuza esi ono naye mbuuza ngenda bibuuza nga shewedde oba wanaaba nzikiriza nja bibuuza nga kamera kweri kyonna naye ng'ensonga zange ozimanyi soke ku nsonga tugenda soka wano then tujja kuba tugenda wali ku nsonga ziri naye nga ndi musanyufu okubeera wano amina Kasirye Adam Abanya wapita Kasirye Adam Card ndi mutunuulizi wa nsonga za art and entertainment business era nga ndi musajja akkiririza ennyo mu mindset change kubanga nzikiriza oba oyagala okupositioning omuntu mu branding ebiseera ebisinga mindset ye erina okukyuka endaba ye ey'ebintu erina okukyuka naaba nga asobola obirisiivinga mu ngeri entuufu gy'oyagala obimuwamu then awo tujja tuba tusobola okuzimba industry nyingi awo obaza embero yawaani nga tofaayo maaso awo tujja kukula bulungi so emboozi yaffe olwaleero tugenda tuzimenyaamenya naye emboozi gye tugenda okusookerako mu wiiki eno tubadde ne Women's Day bangi bayogedde obubaka bungi nnyo abamu ne bava ne bagamba ffe tuli ba feminists abwe ngenda otegeera naye Sheebah kale ye teyayogedde nnyo kiri awo naye bannamawulire bagenze ne bagala kugende wasindi bamubuuzebuuze ku bintu bya Sheebah naye ngamba mama Sheebah tugambe ye feminist omwaki mawulire kigomu oba kale omuwa magezi ki mayi sindi kyazeemu nti otabanko feminist mbosimanyi ali lonely lesbian talina byakolaawo tasobola nakuba feminist talina kyatugamba alekerawo n'obyogerako okitegeera awo bad black naye n'avaayo n'agamba sindi tino totuwogganira ebyotugamba simanyi biki tulaba wafumbirwa weewanawana n'obufumbo ne tulaba ate gyokoma okufumbirwa gyokoma okuba nga tolabika bulungi wensookera RONNIE lawyer wa Sheebah engeri gyoyogedde comment ya bad black owadde olaga ekintu olinga eyadde akikkiriza mu bad black kyaddayogera olinga nga yadde bituufu nedda wayogedde nze njogera kyenalabye kiwawulidde naye nze ndowooza nti bwe mba njagala okumanya ebikwata ku esi ate nga esi ayina mulabe we gwe mmanyi ku kyalo sisobola kugenda wa mulabe we
kumubwa kufuna kati nze ndi munnamawulire gwe manya ga story kwata ku esi sobola genda ate wa some principle gwe manya atayagala esi ate gwe ngenda okujjako story lwaki mbeera 100% sure nti byengenda okujja bigenda kubeera negative bigenda kubeera biased nti bwe tuba tureporting amawulire tureporting a story ngeri balanced naye bwe nzija gy'oli ng'already nkimanyi side gy'oli ate nga toli ready waliwo okubeera ng'olina kyowagira ng'ola aba sports ajja awagira Arsenal naye olw'okuba omupiira gugenda mu maaso Arsenal bagiteebye alina okubeera balanced annyonnyola nti Arsenal eremeddwa kino nekimani ye gisinzeko oba bwekitegeera kati mu music waliwo abantu bangi nnyo nga tebali balanced sisobola kubanga njagala story ya Sheebah neŋŋenda ate mpulize Cindy because mbo already nkimanyi Cindy tayi ready kubeera balanced wadde yakulira wuma okitegedde kyegambye nti era kiswaza nnyo kale bwe mba nze Cindy nga nza kulya wuma bwe mba nfulumya ebigambo ng'ebyo ku muyimbi munnange mu kiseera bwe tulowooza nti tulina kukumaakuma bannayuganda baagala abayimbi babasupporting nga tubikkabikka obwerere bwaffe nga ba artists tusobole okukuza industry naddala ate nga mukyala munne kiba kiswazaamu bwe ndaba nga kuba kati Cindy mulabira mu bitiibwa ebyo nti muyimbi aluddewo ebbanga nga Sheebah tanatandika kuyimba ekirala nti mukulembeze wa wuma olina byoba omusuubiramu ate ekirala mukyala olina byoba omusuubiramu towards a fellow woman nekirala kyoba omusuubiramu eri omuyimbi gwakulembera bwe ayogera ekigambo ng'ekyo nze ngamba Cindy nedda newankubadde nti abayimbi baba n'obunafu bwabwe gwabakulembera si gwalina okwanika obunafu bwabwe newankubadde nti waliwo kyolwa ekitali kituufu gwabakulembera si gwalina obyanika ate nandi musuubidde okubehaving ng'omuntu ali mature oba omuntu omukulembeze ekyo nekigaana naye kira kyensooseko kyembadde njagala okumaliriza nti wemba njagala okufuna ripooti ekwata ku Sheebah oba kituufu oba si kituufu sobola wuliriza Cindy kyaŋŋamba because mbeera 100% nti ali biased tagenda kumpa kiri positive era abannamawulire abalwakuba nti bannamawulire b'ennaku zino abamu kiba kibulaabulamu naye munnamawulire waba agenze bwe kiriri gwaze ndi munnamawulire abasinga tebasoma mawulire abali mawulire just afuna bufunyi n'agenda kale sijja bayingira nnyo basobola okuddayo ne basoma naye kyebadde gamba kyekino nti omubuuzaako nti tolinayo kirungi kyolaba Sheebah akola n'owulya ansa gy'anaakuwa era ajja kugamba tekiriiyo so nga ate abantu baffe kati ffe betuweereza essaawa eno ffe tuweereza abantu Adamu ffe tuli ku bantu simanyi oba mwonna mukyali ku bantu yinza okuba oli ku mugaati nga simanyi yinza okuba oweereza mugaati Adamu kati wakiwe enjogera ensonga z'abantu ogire oti tuweereza abantu wamma kati abantu bali betuweereza bo baagala kulaba biki be mu deliveringa teeka ku mmeeza oli muyimbi wakabi wayimba ki maama nga bakubateeka ku mmeeza nti mu Uganda wano okufuna amaanyi agalumba Sheebah oba okwatakinga Sheebah oba olina okwelowooza emirundi nga 10 because musically ojja kulowooza nnyo bw'oba oyagala olumba Sheebah otandika okunoonya byakozeewo ayimiridde brand ye nga Sheebah ojja kulowooza nnyo nti onoonyawo omukwata bula buli amweyimbamu amulemwa onoonyawo omukwata noga mukwate mu byansimbi munaku nakulaga nazimba ennyumba waliwo yaŋŋamba okusala amalodi awo yazimba ennyumba badde olutalo lubadde mabegakaawo tiimu birungo nazimba ennyumba ndina ennyumba kusala amalodi nga nyumba kusala amalodi nate Sheebah yali yazimba dda ate yazimba munyonyo kisiga kyegamba buli wonoonya w'omukwata musically mu Uganda nekibasabya bato abasinga ne bagitya ffe tubagamba nti ne bato aba agenda bawangula lwaki tolinayo muyimbi gw'ogenda kusanga teeka hits ku mmeeza zenkana muwendo gwa Sheebah bw'aba gyali abatulaba kati muteeke mu comments awo omuyimbi gw'olowooza nti ayina hits ezisinga eza Sheebah gwe mwogere ate ebikola bato bibeera bibiri confrontinga muntu kumusoyasoya kumusoyasoya oba kumutiizinga oba ekyokubiri hits byebikola bato bw'ova ku stage ng'abantu tebanyumiddwa kitegeeza ogenda yimba ennyimba nyingi naye nga irere nga tebanyumiddwa bato ebeekulemye kati bato ya Sheebah nga ali ku stage aba muzibu nti alina hits nyingi buli nyimba lwagenda okuleeta nduulu bato weggwera at the end of the night nga bawagizi bakyuse buli muntu alumba Sheebah mba ndowooza nti alina olowooza emirundi ng'ebiri oba esatu nti ekisooka kiri nakimaze dde ekya Cindy nadde simusuubira kikola naye n'omulala abadde ayagala olumba Sheebah bino bibyo
lowooza nnyo omuntu gw'olumba gwe onoonya waawo ogenda omukwata kuba nkulaze buli woonoyagala omukwata oluggi yalusiba yalunyweza ogenda noonyawo omuyingirira nga tolaba ng'omala biseera mukulu oluggi lwaggulwa engeri gy'oyogedde olaba naye olutalo luno lunaakomawa olutalo teruliiwo they're just wasting time olutalo teruliiwo lwansonga pati emu yagala lubeewo eya Sindi ayagala olutalo lubeewo naate olutalo teruliiwo Sheebah alumba omuliro naye obuzibu bwe tulina e Uganda nti industry ya music tubateeka nnyo ku tension nga twagala bakule naate abaripootinga bye bakola bo ne tutabateeka ku tension kola ki kula munnamawulire yenna alina okukimanya nti Sindi wadde pulezidenti wa UMA akyali muyimbi ali active mu ndongo bw'aba muyimbi ali active mu ndongo ebimu kubikola omuyimbi wano mu ndongo ge mawulire ate ng'ebiseera ebisinga abaako ne gwakuubagana naye makyazi Sindi Sheebah ali omu ku bantu baatwala naye ate competition yeki wogenda n'omubuuza ebikwata ku Sheebah ng'ono bw'agambye nga tokimanyi tebakwatagana nga tokimanyi competition weeri ne woba omubuuliza mu kapasite yakubeera pulezidenti wa UMA ak'omuyimbi kajja kujja kubeera olaba nekyagulanyo oluusi nga aka music kasigalamu ngalumba era bo naye baba boogera naye tobanyumiza eyo ti ate pulezidenti w'abantu ate biti balina we bamukuba nga agenda mukubabo bakuwerawo bakimanyi ono muki muyimbi munnaawe kati statement eyo yakoleddwa nga nze nasomyeko statement Sindi gye yakoze nze ndowooza statement teyabadde nnungi naye ate era n'ekira ne reaction ezazijjiddeko tezabadde nnungi omanye Uganda abantu bali so emotion naddala ku bantu be bawagira yensonga lwaki bangu bakuzannya reverse psychology Sindi ayinza okuba badde tayogerwako ebbanga liri lyonna naye ako justic yakonyeemu oli tabalana kubala nti ono ayagala kutukozesa yisaawo kiki abuukira bubuukizi n'amuwa mayireji gyakola ki byayagala nti pasita Bugingo wajja n'alumba Bobby aba akimanyi nti mugenda muddiza omuliro naye omuliro guno ye gulina kyegumuwa abantu tebakyaswala kukikwatagana n'ennamba zibasobola okukola buli kimu bakikola abaana bukikola yakikoze kati ye Sindi ajja kujja akyogere ng'akimanyi kigenda muwaki numbers tokabilite kaseera akagikole kyagifune ne lwakuba Sindi watulimbiramu okimanyi bali abasajja tyobola abagenda tunyigira nnyo nti buli wetwogera ku musical battle tuzza bali abasajja kubanga bagattanga ebintu bibiri bagattanga ebigambo bagatanga ebintu nga bisatu ebigambo okweraga bye bayinawo ne music ne kati Sindi atulagawo singa relevance yaki nga toyina luyimba esa kugamba Sindi ayina ebyantu byatulaga atulaga project ye ey'obufumbo nede Sheebah najja atulaga project ye ey'enju conversation evira ddala kuki ekyobo tujja tekunafuya bufumbo nkulaba sijja kunafuya bufumbo tujja nafuya bufumbo bufumbo bulungi adamu fe tuli bafumbo Sindi ne Sheebah twogerako fetugenda kuba bafumbo sibogerako nga bafumbo mbogerako ngaba music nemesis n'obufumbo ate ekyogamba bufumbo bateekayo mizimu era be baliyo be bafumba kaseera kano tetwogerako this is a musical battle si battle yani yafumbira nti yakola kati waki ennyumba ogyogerako nga twogera ku music gamba ati kulwansonga yalese battle talina luyimba kati oba oyogera ku nnyumba n'obufumbo bufumbo sebo bufumbo bucrediting eva mu bintu yalese kale kyayinawo ayina obufumbo bwe ono ayina ennyumba yalangidde oli okubeera yekka nono asobola omumulangira n'amugamba naawe gyoli toli musanyufu kati bate eba eviridde ddala ku music oli agambye esa agambye kyogamba Sindi talina nnyumba wagirabako sigirabangako tasula bweru nga tukomyeko eyo sigyopangisa eyo nga tukomyeko kati bate engirigirelevant lwansonga omuntu omu yagimma omuliro Sheebah asobola okuba nga asinga Sindi ennyimba nyingi naye Sheebah musical atya Sindi kyova olaba Spice bwe yamulumba ye yamuddamu lwansonga oli alaba amusobola eyo eba maki nnungi era nze nali mbadivise nze bagende mu maaso tufune first female yamuddamu n'ennyimba n'azikola ekyazita kyali eki controversy ya Kenzo gye yatandikawo ye yatta bateri naye bo baali bakkiriza bakole ki baali bagenda bateri wegyoyogerako tutuzagenda inawe yali arespondize to Spice kubanga akimanyi
ne musical abasobola nedda Adam kiriwo ekiti response muje mwatwala nti ya Sheebah teyali ya Sheebah yali yani bali bafani kati nga bakosa page ki page ya Sheebah page eyo yani si ya Sheebah yani Sheebah omukyala agimanaging ali UK abantu bajja bajoining ampola kati ate nekira mu mawulire nga tumanyi page ya Adam sisobola kunoonya mukwano gwa Adam kye yapostinze ninga ati Adam yakitaddeyo ni kubani Adam aina account je manyi aka postinga kati ngako ekyokulabirako kino Spice aina abantu abamuwolereza okuli Respasta n'abalala era bajja ne mu kamera ne bajja ne bagantu bandize ndiro ya wa Spice n'ebirala naye bapostinga ebintu nga bavuma abayimbi naddala abayimbi abatali mu line na Spice bangi si Sheebah yeka bangi abatali mu line ya Spice naye tugambe nti Spice yaba Ayogedde oba yabatuma kubanga bigambo biba bibi nnyo nefuze ngo amawulire sola kujja ne gandi Spice wavumye bwoto olwokuba oli mwogezi wo oli mwagizi ndi mukulifalingako tekyava ku page ya Sheebah okusomooza ffenna etuwanga tugoberera Sheebah ku social media ze kwali kulabika n'ennyimba ze yali atandise okukola mulimu emirabo gye wawulira nadda bato baba bagirwana music agira mu communication nti olutagenda kugamba nti Spice oli kino naye agenda yimba oluyimba nga lutuula mu mbeera eyo kitegeeza bato aba agikoze eki agikkiriza kampisewo ensonga nga njagala oyisaamu Sheebah asobola okukkiriza ogendana ne Spice kubanga akimanyi musically amaanyi gaabo gagenkana era obassa ku stage basobola okukola ki ozaloli ye atatyamu nga Sheebah oga yawatya musindi obateeka ku stage netyamu musically obateeka ku stage Sheebah ne Sindi asobola okuttira Sheebah miguwaza siriro yakuwa bonna amutisa ki musically batandika okuyimba nga muli ku stage Ronnie osobola otunulira hits nyingi akakuzeeyo kema hati nje music kakuzeeyo kema oyagala leta biki ku stage kakuzeeyo kema bega bato ya Good Life ne Bebe Cool mujijjukira nze nabeeranga wawo nga ngamba Bebe Cool bagenda mu Sendongo nennina kalaibulale kwe nali mpita ninawe nali salira enviiri ngali waliwo kalaibulale gali yajja n'atandika okuba ennyimba za Bebe enkadde nensirika nensirikira mweti nenga bwe naddayo waggulu neŋŋaana akasajja kayimba kyekyatuukawo ku bate njagala mugende mugiraba ye stage gye nasoose okulabako nga nzikiriza nti Wizo asinze Moze Delivery kati ensonga eri bweti ekya bate eyo kale kankorekitingemu katono bate eyo egenda otuuka okubaawo Bebe Cool wede yali muyimbi munene nnyo kuba n'abaana era bwe batunulwamu nga balaba ate bayi ababiri tebabasobola olwo gwe bayinza okwerijjamu nti wadde Bebe Cool bamusinza okuyimba bamusinza Delivery bamusinze biki yobedde w'amaanyi era twali tufe tukisuubira nti ajja vaayo nga ye wiina because yalina upper hand okitegeera kyegamba yode yali munimbi mwe baga nti kamiliyoni ayinza okuba amaze emyaka oba 10 talina hit naye wede aba w'amaanyi nnyo ekirala mu ebiseera Good Life bwe yakolera ennyo byebiseera Bebe Cool naye we yakolera ennyo musically gira ennyimba za Bebe Cool zoyogera enkadde muganda wange si hits nkiddamu si hits era kyekizibu Bebe Cool kye yasaana ku bato gye yakola ne Bobi Wine nti yajjanga stage n'ayimba ebyaddala nga wayimba nga n'ennyimba tuwulira nnungi naye nga tetuzimanyi ng'abantu ababulijja tebazimanyi kuba Bebe Cool hits ze zigamba nti zimatiza abantu ezaddala zajja around 2008 infact ndoza statement yo nakawuli omuntu omu ajogera kamiliyoni yekka ye yakajogera abala kitegeeza tebabimanyi nti Bebe Cool girije emyaka over 2000 paka 2008 it was Good Life manya Eagles Production, Bobi Wine and Chameleon bebali mu competition. Bebe Cool yali nnyo mu competition ate yabeerako ne Bulaayo olumu n'amalayo omwaka nga takomye wano tayimbye bwatyo mu ebyo ebiseera. Naye mu 2008 yaleeta n'atukuba non stop awo ate ebyo ebiseera byemu ne Good Life yakubira kati bo bali basobola okwetwala. Naye yalina upper hand kati atono kyataagala kukkiriza omusajja yajja mu battle muwedde w'amaanyiko. Naye tugamba Sindi. Sigamba nti yali munafuba w'amaanyiko. Sindi. Nkyengezaako kulaga. Bato bagidrawinga ku kimu nti bano balina hits nyingi ne beerabira nti omusajja ne experience kale katuogere ku kyamaanyi stage mu kuperforming twogere ku kyamaanyi katuze ku maanyi twogere ku kyamaanyi kankubuuze bw'oba comparinga Sheebah n'amaanyi ge mu Uganda mu music industry mu Uganda ogologooza Spice Sindi ayina omwaka n'ogumu gwe yabaddeko powerful mu Uganda n'atuuka kaawo nga Sheebah wabadde eka yaliwo Sindi
ever been there mu career yonna. Oloya, kasitaloya ayogera. Otegedde kye gamba? Nti ne bwe tugamba mu maanyi ag'omuyimbi. Ozo kitegedde. Sheebah abaddeko ku toopu wali n'abeerawo n'alengejjera awo. Ag'amaanyi sindi mu career ye yonna. Nze n'okuleeterayo omuyimbi gwe bayita Bera. Omumanyi? Bera. Kwa Bera yeyagulirayo basindi ekkubo. Nti kati Bera ojja kwesanga nti talina hits. Njagala ekyamaanyi tukivuke tulimu. Ate tuli ku kyamaanyi. Ennyimba tuzivuddemu. Ennyimba tuzivuddemu. Twogera maanyi. Ate ekyennyimba oŋŋambye. Ekyennyimba nkusiba. Waliwo enjawulo wakati w'omuntu okuba nti atrendinga mu kaseera. Ne wabawo n'engeri y'okuba nti omuntu asobola okuholdinga stage. Bwe tubapimapimamu nga tugambye nti kati bato bagenda kuyimba on'omu ali eno oli omu ali eri. The same happened to Good Life. Hits yazirina. Bagenda okuva ati ojja balira Sheebah ku hits obateeke ku stage nti sindi ali eno Sheebah ali eri. Bato simanyi bali bagambye gitwa twali bali tugenda ku nze kyobola nkugamba teri netulaba era kyoba olaba mpagira nnyo bato ya Sheebah ne Spice eri fair bonna eyo teri fair eya Spice teri fair bonna muzikale bonna bajja kujja bambale enkunamyo bonna bayimbe bonna bayimbe ekiri average bonna bayimbe ekiri average buli omu alina hits ze zasobola okukwatakwatamu n'ateekayo naye nga woba obapimapima wagenda ku kivulu kya Spice twaliyo wagenda ku kivulu kya Spice wagenda ku kivulu kya Spice nze naliyo oyinza okufunayo ogatagata moments eza stage osobola okugamba nti she has delivered oyinza obalamu something like 2-3 songs moments ono Sheebah yakuba 2-day concert ng'ennyimba zayimbi tagenda ziddamu enkeera naye n'abalaga bano mumatidde n'abenkya bamatidde kati oyo gweoyagala ositula n'ennyimba ze zonna ne katalogo yajje ng'amenyeka nayo omanyi okuleeta emmundu 3 ng'ozize kukuba ensiri Ronnie Mark ayina amazima g'amanyi mmwe nze mpagira bato ya sindi ne Sheebah mwabala bade batamanyi Ronnie Mark amanyi ekisupporting abayimbi bade ebiseera ebisinga ku stage ezo nti taba naye ebiseera ebisinga nti mulimu ebiyimbibwa nga si yabiyimba ekituufu kubanga no practicinga teba practicinga baba mu kutunda kituufu gundi walaba kankuddemu ku ekyo kiri kye nagambye kintu tamanyi ku hit songs hit song wejja ku stage gwe ne bw'okwata microphone n'ogissa wansi audience egenda kuzina ekuyimbire kigambo ku kigambo they dance gwe atalina hit song oyina tuyimbira buyimbizi kuba nebyo tuyimbira tetubimanyi hit songs Good Life nkunyonyedde yakola kye yakola kati Good Life kale kanjemu ku bata baaliyo bagize okuba kuliko abalaba kati kyali bwe kiti Good Life yasanga obuze ekivulu kyatandika late era tebayimba Good Life yayimba ennyimba ntono kwa moment basoka ne beekyanga ne bava ku stage ne bagana oyimba ne bagenda Bebekulu n'ayimba Ebikanga bagamba tebagenda kuyimba kati bayimbira akaseera katono erugogo era Good Life bagenda ku beach buli muntu eyagenda ku beach ajja kubulya ekyali ku beach endongo yasekera ku beach rasta bamukuba endongo nandigezaho kunnyonnyola nti wano ekyakubya Bebekulu bano tebayimba baba frustrating ne beekyanga ne bava ku stage Bebekulu n'akuba stage bw'omu ne bakomawo oluvannyuma era ennyimba wonoonye abaaliyo kati abatulaba kati bagende mu comments bajja kikunnyonnyola Good Life yayimba ennyimba ntono nnyo ku kivulu ekyaleero kuba bali frustrated nga beekyanze tetumanyi kyabekyanze anti kyegamba nze naliyo mu kuripotinga story twagamba tetumanyi kiki beekyanze n'abategesi ne basooka bava ku stage ate n'okulinnyako era basooka gaana kisega kyegamba bato kuba kulwanagana muba muleese emmundu singa omuntu kyobalaba waliko mu saifa za hip hop singa omusajja yakubanga ebigambo n'omuwe mulabanga akuwangula mu bato singa oli akufrustratinga n'akuwangula n'obeera frustrated oba otandise okuluzinga kuba ekibiifinga ku bato zino biba bigambo bw'obanga toli mentally strong enough ku bigambo ebyo tosobola kukola kikuwangula ate ebiseera ebisinga mulaba nti oluusi nze simanyi oba nze akiraba obubi Sheebah oluusi aba emotional n'abagizi be ba emotional muyinza otuuka ku lunaku lwe mugenda oyimba omuntu n'akugamba ekigambo
n'ogenda ku stage n'oyongera ttagala kiba part of the battle kubanga mukitagedde muli mu battle muli mu kulwanagana but on record kati Bebekulu abalina kye yakola ne kifrustratinga si Bebekulu abategesi balina kye bakola eyo eba tactic mu battle omuntu abakubye kubanga ate kati abategesi baba balonze sayidi asoboka mulimu okugulira ate kati kitegeeza mu battle tekyali battle ate tekyali battle nga battlefield ebirongera ku muntu okugulirira kuviira ddala ne ku music wajjamu omanyi okugulirira kuviira ddala ne ku music wajjamu bantu era nadde ekyogerako emabegawo nga ngamba bano abayimbi abakadde abagamba abaana abapya nti views bagulangule ku YouTube bo beerabidde nti nabo space ku TV basasulira nsasulire abamu ne bagoyinga n'extra mile n'asasula tokube ennyimba za gundi kitegeeza wano etuba nga tuzimba brand attention tugyetaaga attention yakugula. This is a business. Buli omu ateeka buli omu aba ne tactics ezikola ki katuveewo atuddewo naye nga looya wabirungo omulabye looya wabirungo omulabye looya wabirungo tubaye tusaba